Wa taxi yabadde ava Kampala ngadda Masaka wasino twakanga ava Masaka ngadda nabyewanga kati ageza kuisa kusawo obadeka ku hamps olinga okola nga hamps kati yakubidde no wa taxi. Bano abachina bageze ne bakiika ebikutiya mu kubo. Ebikutiya buli motoka yonna yeewala bikutiya. Kati bwe byewala zeeyambadde zokka emu ebadde edduka bikutiya ne zeeyambala. Kati emu eno enene yawaludde kalo n'ekaleeta ng'akaveera n'ekasindika n'ekaleeta wano. Omuwendo ogwawamu abantu 14 abafiiridde mu njega eno nga bonna abafudde babadde batambulira mu motoka eya taxi gye baakazaako eya drone ng'era badde bava mu bitundu by'e Kampala nga boolekera ebitundu by'e Masaka. Ate sino truck ebadde eva mu bitundu by'omulwera mu Masaka ng'eyolekera saidi z'e Kampala. Naye tuvumirira ebikolwa ebyabagoba b'ebidduka abatatwala bulamu nga kikulu kuba kigambibwa nti adde agezaako okusala akagulumo etwandiize hamp n'amaliriza ng'atomedde emmotoka eno era abantu bano ne babeera nga bafa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.